Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwena mwena abagifollowing abagita Faadi TV UG mbane updates zina value mbana amawulire agaba gatambula okwetolera eggwanga lyattu Uganda. Congratulations Teddy Bugingo. Teddy Bugingo yaligenda mu ggwanga erya UK lw'ensonga nti waliwo bapasita mikwano gye abali abazungu jjuka eddiini y'abalokole tekoma mu Afirika mwokka. Kuba yavana mbazungu ne yokajja mu Afirika abasinga balowooza nti eri mu Afirika mwokka nti eri mu Uganda mwokka anedda n'embazungu gyeri era nga mu ggwanga erya UK Teddy Bugingo alinayo mikwano gye alinayo sibo basseyaabe ate simanyi Teddy Bugingo siba alinayo mikwano gye mu ggwanga erya UK bapasita bane era nga oyo y'omu ku abo jjukira omwaka ogwedde ogwa 2024 Teddy Bugingo balaga nti agenda kuzimba chachi abasinga ne beebuuza ensimbi azijjawa andowooza opookyawo wali abamuwa sapooti abamukwasaganyizaako mu nsonga y'okuzimba chachi bakuba bya chachi simanyibwa gye byakoma nakoma kuwulira nga bagamba nti aguze ettaka agenda okuba nga agizimba sidangamu kumanya biki bwa ebyakoma naye nga amawulire genda baga training akadde kano gesodo kubanga amufuna galaga nti agenda kuba alinya endeege alekere mu ggwanga erya UK sigamba nti agenda kubeera lubeerera ajja kukoma we Uganda oba oliawo balina ensonga zebakola ki ze bakwasaganya mikwano gye abasajja abangereza kosa n'abakyala bapasita mu ggwanga erya UK be bakoze ki be bamuyise oba oliawo ndoza balina olukuŋŋaana bwetegeeza bulungi information etrendinga yesobola okuba nga mufuna bwetyo bwendaga Teddy Bugingo munnange bantu bangi bali bagamba tajja asobola bapasita tajja biso nimunesewa abikwasaganyiza okubanga ayagala kuzimba chachi kyanneewuunyisa nnyo nze kyanneewuunyisa nnyo okuba nti nno alina mu kwepikira kuzimba chachi awe nakakasiza nti ali serious kubanga bwe yave bwa Bugingo yagera n'endiga alina ntono kuba endiga ezisinga ezaali wa pasita Rogers Bugingo zaasigalayo zonna nti zaavaayo kibategeeza nti endiga ze yafuna ezisinga zaali mpya zaali ntono naye kati ssaawa zino endiga zigenda zeeyongera kuba nekyaki gye basabiramu tebakyajyamu kyova olaba mission gy'aliko yakuzimba chachi endiga sobola okuba nga zeetaaya so okuba nga zisabira awantu awagazi n'ensonga nti basabira kati tewakyabamala wafunda mun'ensonga zeezo mu kya Teddy Bugingo ekitwa kikwasizza maanyi ajja agenda asooke ebbaawe okuzimba chachi kyokka nga yagenda okuvaayo ng'olwedde bagipulaaningako n'ensimbi zenyini bazisondanga bonna Teddy Bugingo agamba nti yagenda ovaayo pasita Bugingo esente empitirivu ze baali basonzeewo era nti nno baali muteekateeka ya kugula ttaka wabula Teddy taakasoba pasita Bugingo ettaka yaligula nga bwakola ki nga bwe yayogeranga anyway takyabifaako nnyo tebikyamukwata ku lw'ensonga nti yavaayo nokubadde bakyali bafuma naye tebikyamukwatako nnyo lwakuba era bw'aba biyingiddemu aba takoze ensobi n'abagamba Teddy waddembe ogenda ku Sooti TV n'abagamba mwayingiza sente mmeka wiiki ewedde ne bamuwa likodizi emigabo agirinayo gye giri mu Sooti Media bangamba Sooti Media maategeeza Sooti FM ne Sooti TV waddembe ogene ate aba tamenya etteeka n'erimu just tayagala kukola kyagala agendayo bugenzi naye bwe kigwa ku mukyala ng'alina effujjo nga wansasagge andi buli kaseera aba agendayo asigale n'abagamba mumpeeyo ataano mumpeeyo ze mukozeewo awo ataano muzinsinze ku akawunti yange olw'ensonga nti olukusa alukola ki olukusa aluyina munnange byemu kwe bitambulatambula akadde kano kumitimbagano egya social media ssaawa yakulinnya ndege information bwetyo bweraga ku saidi ya mukyala Teddy Naluswa okwolekera mu ggwanga erya UK okumitinga basseyaabe bapasita banne bulungi mweraba